mwe mujje twogere ebintu by'ekiseegu ebintu by'ensonye babiyita ebibi mujje twogere ebibi wabula ng'ate omwana omuto akatambi kano nkusaba kaleke omwana omuto akatambi kano kayiteko we kiba kisoboka essimu yo gijjeeko kubanga kaabakulu bokka nga weŋŋambye abakulu bokka ffe tuyina okulaba akatambi kano mujje tubeere nga tukakubaganyako ebirowoozo sebo nange ntwala obudde ne mbumalira ku bintu by'ekiseegu ng'ebyo obutambi bw'ekiseegu nange tebumpitako sebo mbulaba okufaako obufi ne mbwetegereza imbulaba ne mbwetegereza obutambi obwo we mubaamu ekyokuyiga n'enkiyiga wamu tabaamu ne mbivaako omwana yatuyiyeemu akatambi tugenda kwogera akatambi ka muganda waffe Rahumad Rapa akatambi akatambulira ku mikutu gya social media akagambibwa okuba nti omwana ono yali mu katambi akatambi ffenna ebyabadde bikolebwa tubimanyi ng'abantu abakulu ebyabaddemu ffenna tubitegeera tubimanyi mukolo ki ogwabadde gugenda mu maaso wabula okumanyanga oba omwana ono yagudde ku mukanzi wa ŋŋano nga musiisi wa chapati oba muvuzi wa boda oba wa taxi oli ayina amaanyi n'atuuka n'okwogeza omwana oluwalabu n'ennimi ezitali zize bw'ayogera oluwalabu wadda mu luzungu ayogera oluwalabu wadda mu luzungu maama oli ayina amaanyi yenze Sheila Adita aneetaaga ku YouTube channel kwendi ku TikTok nkosa Sheila Adita page YouTube Sheila Adita page Facebook Sheila Adita page nayeetaaga okunkubirako ku Instagram nkosa Sheila Adita page naye abasajja lwaki mutukola ebintu bino mwenna abawala abakola e Bulaaya nga mulina abaganzi bammwe nga mwabafuna mujje twogere kano akatambi kano kakwata ku bakyala nabaami mujje twogere ku kano akatambi akafulumye akamuganda waffe kye tutakakasa oba karahuma oba bayiiza biyiye nga muntu mulala oba nga yabadde amufaanana bufaananyi akatambi ako ne katambula ne kasakulatinga internet yonna abantu bakalabye mujje tubeere nga tukwogerako naye nga abasajja lwaki mutukola ebintu weebiti lwaki mutukwata obutambi nga tulina mmwe mu mbeera z'omukwano mwagala kukakasa ki lwaki mutuswaza oli nange ekikakasa nti nno singa wabadde oyagala tubeereko kye tukola ng'abantu bonna batulaba twandigenze mu Stensen singa twabadde twagala abantu bonna okutulaba twandisoose kubisa meeting ne tubayita ne bajja ne babeerawo ne tubeera nga tukola ekikolwa ekyo naye bwe tuba tuli ffekka tuli mu kisenge ffekka nonneeyambulira n'enkweyambulira lwaki okukwata akatambi lwaki otuuka okundikoodi ng'ate n'otakoma ku ekyo akatambi kano n'okafulumya bannange kigendererwa ki ekiri mu kufulumya obutambi bw'abakazi bwe muba mukoze nabo omukwano ekintu ekyo nze nkyewuunya nnyo nkirowoozaako nnyo lwaki muba mukola ebintu webiti mwagala kutegeeza abantu nti oyo Adita namukozesa oba ogamba abantu nti Adita namulya oyagala kukakasa ki ekintu ekyo muli kinvugira mu mutwe ne ŋŋamba abasajja abatukwata obutambi nga tuli nabo mu mukwano baagala kutegeeza ki weebake n'Adita gunkwata akatambi okaweeyo muto wange Nashira abeere ng'ali ku simu ayitaayitawo ng'alaba mukulu we ali mu katambi k'ekiseegu muganda wange Derrick musawo yes my brother musawo asoma busawo bano abajjamu ebiwowolo n'akuteekamu ebibumba abajjamu omutima n'aguteekamu ogwakamyu oyo abeere ng'ali awo musajja wattu ku simu ye kujjeko akatambi nga nze mukulu we ndi mu bintu bya kiseegu banfulumizza akatambi akimubuule ngenda mugamba nti Kayongo Zubairi ngenda mutegeeza nti nabadde nkola ki ebintu ng'ebyo bannage famire yange mba ngenda gigamba ki so wamuba mutukola ebintu ng'ebyo mulowoozeeko ku bantu baffe abamu ku ffe tulina baganda baffe abato nga tetwagala batumanye natumanya tukyakukuta bukukusi tuyina abazadde betuwa ebitiibwa mulekerawo tutimba bannange okututeeka ku social media olw'okuba mwagala okutegeeza abantu nti nno mutwebakako kyova olaba tugenda tandika okwebaka nammwe mu nzikiza ebintu bijja kubeera bya nzikiza nga tulina baliira eyo mu nzikiza lwa nsonga tetubeesiga nga we kuba kuliko talaganya bwe togenda kunnyambula tutuuke n'ekiseera amataala ago ffe tugaase nga tugenderedde tubatya okutukwata obutambi tubatya tetubeesiga ebintu bino abasajja bannange mu bikomye mbabbirako tugenda kubatandika obbateeka mu makomera olw'ebyo ebintu
tugenda tandika obbateeka mu makomera olw'ebyo ebintu mmwe mubireese. Nze wemba nga nkutte essimu yange ne ngiggyako ne ngiteeka eri mu nsawo yange, gwe ki ekikuleereesa n'eyiyo n'ogintega olaga abantu nti nno gwe neebakako, olaga abantu nti nno mugenda tulemesa ebiseera byaffe eby'omu maaso. Omusajja abeerawo nga yeegomba adita atuuke okuntwala mutandike okugyayo obutambi bwange obwekiseegu okukakana munnemesezza eddya munnemesezza obufumbo nga kintu kitono nnyo weekite Katambi. Mugenda kutulemesa emirimu. Omuntu akuwadde omulimu ojjookola enkeera ku makya nga Akatambi Kobuseegu kafuluma. Ebintu ng'ebyo bannange mutuyambe tukere tukumakya tuzaala abaana. Omwana watuuka okukula nga abantu bamugamba nnyoko yalinga ku social media nga yeeyambula. Ebintu ebyo bye mutukola mulabanga ebitalina kye bidamaging olw'okuba nti mmwe mubikola kwesanyusa, naye muleke ekituli kinene nnyo n'ekiwundu kinene nnyo mu bulamu bwaffe ng'abakyala. Mutuwe ku bitiibwa. Omuntu woba tomwetaaga osobola omuliireyo n'omulekayo n'otamunyumya nako nti oyo nabadde naye. Bannange mulekerawo tukwate obutambi, ekintu kino kikyamu. Simanyi gavumenti yaffe ya Uganda kyeriko obutambi nga buno musobola obutresinga ne mumanya amasimu kwe buva, abantu abo ne mubanga bannange mubakolako emikolo. Ebintu bino tubikooye. Yenze Shila Adita.